Zange kale zinonya bwange ozinonya bubo nange bwange ku lwange sirina kicho nina byange sirina muyaddo bakalo moja olukesa nange mwatulwa embala naye nzijukira nti sisula njala brighter like a morning star miss at the blood like a vampire kalo kwena kulira kakekitiyema betwalina kumanya gagatalina benzijukira maziga nenga yugula David Elias from Serenal to K on the 4th day of February 2023 at Green Summer Stone Bar and Lodge along Nizam Road West in Ginger City, performed a sexual act with a one lawless Safina, adult child, aged 15 years. You're not allowed to take plea for lack of jurisdiction. Elias from Serenal Toke, 28 years old and sober, a music producer, arrested for sale, Ginger Southern Division, in Ginger City. Count 1, aggravated trafficking in children, contrary section 31A and 5A of the Prevention of Trafficking in Persons Act 2009. These are the particulars. Akaire, Elias from Serenal, Toke, and others still at large on the 4th day of February 2023 at Green Summer Stone Bar Lodge along Nizam Road West in Ginger City, transported or harbored or received lawless Safina, a girl child of 15 years by means of abduction or abuse of power or brighter like a morning star, miss at the blood like a vampire. Kalo kwena kulira kakekitiyema betwalina kumanya gagatalina benzijukira maziga nenga yugula. You are reminded until 2nd March 2023 as normal. Fenga police tukoze ogwaffe ogw'okunoonyereza ogw'okufuna obujulizi Misango ebiri omuli okujjula ebitayidde, ogwokubiri okukusa musango gw'okukusa abaana, aggravated trafficking in children. Gye emisango egiri ku Muyimbi Topke, naye ng'amannya ge ye David Kakaire, oluusi yeeyita Ronald Bamukisa, oluusi yeeyita Muhammad Seguya, amanya agali mu lodge. Kati awo kooti enatandikira. Then wabaawo ekyetaagisa kusaidia yaffe still nga police tujja kikola, naye twagala okuvumirira ebikolwa ebya abasajja abakulu abadda ku baana baffe abato. Oli musajja mukulu, oli semako ina amaka, naye mu kifo ky'okuwabula omwana ate nodda mu misango gino gya kumutunuza ekkubo erya sitaani. Ffenna tulina okuvumirirwa ebikolwa bino. Lwaki? Nti wekibeera ku muntu mu famire E, kati mwe abasigadde muba temutegeera buzito bw'ekintu kino, kimala kukutuukako n'olyoka otegeera nti guno omusango si mulungi. Kati abasajja abatalina nsonyi, abasajja abalowooza nti balina ssente bajja kulimbalimba abaana bano, tugenda basiba ne ssente zammwe.